ekyamawulire agataliiko mutuntu. Oluvannyuma lwa bizinensi okukosebwa omuggalo gwa COVID-19 n'ezimu nezigwira ddala, Uganda ng'eyita mu Enterprise Uganda nayo yeegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abeetandikirawo emirimu olumanyiddwa nga Global Entrepreneurship Week. Olunaku luno balukwatiddeko Africana wano mu Kampala ku mulamu ogugamba nti okuddamu okwetengereramu bizinensi okulaba engeri gye bayinza okuyamba bizinensi zino okudda engulu. And that topic is the topic of rebalancing post-crisis situation. Charles Ochichi akulira Enterprise Uganda nga be bategesi b'olunaku olwo mu Uganda ategeeza nti kibadde kibakwatako okulaga abali mu mulimu guno nti buli kimu kisoboka. It is a minimum that is required of an entrepreneur, because in business it is hardly possible that you are selling a solution where you are the only one. There will be competition, and the competition is not amongst equals. The competition is not amongst people with the same technology, with the same contacts and networks. That is why competitiveness and wearing the mindset to compete all the time is key if you are an entrepreneur. Abakuutidde okulemerako nti baakufuna obumanyirivu obujja ng'omuyaga oguliwo gukkakanye. How do you position the product and make sure that this product is easy to access? This product is delivering what it has promised. There are systems that must be covered under marketing. And finally, there are systems that we normally talk about, the financial systems. Omu ku boogeddeko eri abantu bano abadde Dennis Ngabirano owa Sams ng'abalabudde ku kwewula okutabaliddwa bulungi. Sente tunnabazijjayo ati tukusanga mu banka nga weewola. Weebuuza waaki weewola nga tolina bakasitoma abalina sente zo. Waaki tozikuŋŋaanya nga wezirina okuba. Olumu sente abamu ofuna ku bbanja noga nti ngenda lifuna kugula kyuma mu bizinesi ayi tugenda okwetegereza ngo ekyuma ky'oguze emmotoka. Abeetabyemu baddemu n'ab'ebibiina by'obwegassi abawadde abali mu bizinensi ekiseera eky'okwewola bwe kituuka ssente bazikime mu bibiina bino. Twesanze nti abamu abatandika bizinensi oluusi banguwa okwewola ssente mu banka oba mu money lenders ng'ate ebigendererwa level bizinensi kweri nga oluusi weewaawo wandibadde teyeetaaga mutandisi wa bizinensi ono kuba nti atuuse ku level yeewola. Waliwo ebikonde ebiva munda nga gwe nga nannyini bizinensi togikutte nga woolina gikwata. N'olwekyo munna bizinensi alina okukwatagana n'ebikonde ebyo byombi. Dennis Chobe yakusakidde eggulire lino ku Bukedde.